Mpuliriza njagala kujukiza nti essimu yaffe ya WhatsApp osobola okuyisa obubaka butereevu oba ng'olina ensonga yonna bakibuuza oba kwongerako eri nooti 7 nooti 3 99 12 92 nooti 7 nooti 3 99 12 92 esobola okuyisaayo obubaka bwo nga tutabonye nakuyitira ku ssimu kukuba naye bw'oyagala okuba butereevu osobola okuba nooti 4 emunya 34 nooti nooti 3 nooti 4 emunya 34 nooti nooti 3 bingi ebigenda maaso mu nsi naye twagadde tukwate ku nsonga y'obukulembeze bw'ebyalo mu 2018 abassentebe b'ebyalo balondebwa ekisanja kyabwe ne kiggwako kyaweddeko olunaku lw'eggulo LC1 ne LC2 bannamateeka abataputa ssemateeka bagambye nti okuwongezayo ekisanja eky'abakulu bano nga pulezidenti bwe yalagidde ssabaminisita nti bateekewo ensengeke y'enjawulo bongeze obukulembeze bw'abantu bano okutuusa nga tuyingidde mu kulonda bannamateeka bangi bagambye nti kino nedda kimenya ssemateeka tunajjukira nti minisita wa gavumenti ez'ebitundu tugenda kumufuna ku lukomo lw'essimu Rafael Magezi yagambye nti ssaabawolereza wa gavumenti akadde konna agenda kufulumya ekiwandiiko ekitongole ekigenda okuwa omwaganya bassentebe b'ebyalo bino emitwalo 7,626 ebiri mu Uganda ne ab'emiruka oba ab'erusitu omutwalo 1,594 egiri mu Uganda nti bagenda kufuna ekiwandiiko ekibawa wakiri omwaganya okwongera okunaanuulamuuko naye bannamateeka bagamba nti kino kikyamu nti gavumenti erina kudda mu palamenti mutunule mu tteeka erya gavumenti ez'ebitundu erya Local Government Amendment Act 2010 erya 2010 mumba mukula ennongoosereza okusobozesa bano okunaanula mu kisanja kyabwe ebibuuzo bingi bye tulina nti bannamateeka nga batandise okukuba ebituli mu nsengekanga zino waliwo emisango egibeera mu kooti abantu nga baagala okweyimirirwa ya ssentebe w'ekyalo waliwo ensonga z'ettaka n'ebirala bagamba nti ssaabawaaba emisango gya gavumenti anaddamu okukkiriza omuntu okweyimirirwa ng'oleese ebbaluwa ya ssentebe w'ekyalo eyayitako n'ebirala bikyali bingi ssentebe ekisanja kiweddeko kati ssaabawaabi wa gavumenti tabeera America waawano tewaliwo nsonga lwaki waliwo a lot of excitement oba okweraliikirira oba abantu okulaba nti bwe tuba tetulonze erosi eweddeko ewaffe ntera okugula emigaati gibeerako expiry date naye omugaati bwe guba gubulako ennaku 2 okweexpiringa sigugula gulako ennaku nga 6 awo wensuubira naye ate bwe nkusanga ng'olidde omugaati nga guli expired ku ssaawa 6 ogwaleero n'ogulya ku ssaawa 6 kitundu tekitegeeza nti ogenda kufa naye okusigala guli expired naye tekitegeeza nti olw'okuba omugaati gugenda ku expired ku ssaawa 6 n'ogulya ku ssaawa 6 kitundu ogenda kubofa kati tulina okusoomozebwa ku n'ekisooka ompisa eno doketi yange nkugambye ndi vice chairperson w'obukiiko w'akakiiko aka gavumenti z'ebitundu era tutambula eggwanga lyonna okwetooloola okumanya okutunulira moditi zaabwe buli kimu kyonna kati obuzibu bwe tulina sente tewali nti teziriiwo sente weeziri tebakulimbanga owakakiiko k'ebyokulonda soka owulirize owakakiiko k'ebyokulonda si agaba sente ez'okulonda azirinda bulinzi alina kulinda bulinzi kakati ye tasobola kuleeta wano olugezigezi lw'endwita lugezigezi nti tewaliiwo sente appropriator ye Parliament of Uganda ye buzibu awo abantu baffe obutamanya buvunaanyizibwa bwabwe obutandikira ne bukoma kwekireese ekyo kuba nti institutions zonna zifudde nkugambye appropriator ye Parliament of Uganda ewali ono ow'akakiiko k'ebyokulonda yalisoose kulira ddoboozi liva mu palamenti kubanga okulonda tekugudde bugwinga kibunoomu emyaka mingi nga tumanyi nti okutuuka ebbanga bwebiti wajja kubaawo okulonda infact even last year twali tumanyi nti okulonda kulina okubeerawo mu mwaka guno even 2 years back even 3 years back twali mu kalulu k'abasedde twamanya nti mu 2023 walibeerawo okulonda negolooza lwaki kati buli omu yeebuzaabuza okulonda kw'abakyala kwe twatandikirako kwe bajjawo niwe gavumenti wali sente tubabuuza ti twetaagisa sente kati kuno okulonda omanye okwa LC sente kwe zeetaagisa obuwumbi 6 sente nyingi gobolaba nga palamenti ya Uganda esobola okuwa omuntu omu amina
ow'ebikajjo twamuyisiza 305 billion kakize mu Luganda siwinza okuba mu Luzungu tolumanyi twamuwa biliyoni 3.5 omuntu omu obuwumbi omuntu omu ng'ate si government naye private investor kati and the whole government which you are supposed to be in charge wa government enamba eyagala obukadde obuwumbi 59 it is 59 billions kati bano kye batagala kugamba fezimu report twazifuna mukulu Museveni yakisuula emabega kaawo nti abantu abasinga kati abalonzi bavubuka 65% bavubuka tebakyetaaga kukulya bya NRM kakati n'akimanya nti singa bateekawo okulonda NRM ye kubajjukira abasente abasinga ba NRM babalondya ku system ensinga ekyali mutulo NRM ye bagifuutudde mu byalo byonna gye bali era ensonga lwaki olaba mwabamu muwulira kino kye bayita simanyi constitutional referendum gundi ejja constitutional amendments ezijja constitutional amendment eziri mu kuyimba ennongosero za ssemateeka omumwe muli nekyaleeta nti parliament yegenda okulonda nga president nga abantu tebakyabakkiriza kino kyowulira kye bayita parliamentary nga tufa ku presidential kuba genzo kizuula is no longer popular n'ekibiina kye tekikyali popular kakati okufuna obuwagizi bwe beetaaga kyetaaga okuteekamu ennyo sente ezitaliiwo kubanga tubadde nga tugamba abantu baffe nti sente eziriwo Uganda bw'aba mulwadde aliko oxygen zabalondemu na projects zaabwe nkwadde ekyokulabirako nti mmwe gwenga nze ndi mubaka wa parliament kyenkusingako ate siri just mubaka naye ntuula ku bumu ku bukiiko bayita paaka tebakulimbanga nti gavumenti terina sente era olulala twakyogerako Anita Amongo n'atugamba nti bwemulabika muliko ekikyamu gavumenti tebulwa sente era bwe baba balowooza nti sente teziriiwo bajje mu parliament basabe ennyongereza ze basaba omanyi sente ze bawadde conference ene ya Sudiru Munyonyo omanyi sente ze bagiwadde 89 billion kinana mwenda wano twetaaga obuwumbi 59 njasi nkuwako example kubanga eri government ebaamu ne interest nti bateekawo conference ngezo esobola okulwaninga nayo negira but I'm talking about those private businesses kati temulaba makulu galimu nchiko zino ez'ebyalo amakulu weegali naye kino ekikiganyisa kirimu ebyobufuzi these people are no longer popular kati kyebasaze naawe kwebasa nti waliwo sente nkugambye sente weeziri era tolowooza nti tebakibadde tebakimanyi nti ebisanja by'erosi for the last 3 years tebadde tebakimanyi nti omwaka guno bigenda kuba biweddeko era tolowooza nti tebakimanyi era tulowooza nti waliwo alternative gye tusobola kujjamu sente ezo only 59 billions 59 nkwadde ekyokulabirako ennaku ezo president yakaka parliament n'agigamba omukyalo ono Amina owatyaka mumuwe biliyoni 3.5 ziba zimuyisiza kati golooza lwaki kino ekirimu national interest okuba erosi lwaki abantu badde baagala zirondebwe era nange zaagala basente baabasinga abaliko bafuuka bayaayi batunda ebibanja by'abantu si bonna but I'm talking about abasinga ebintu bye bakola tebiri mu mateeka kati abantu baagala okwejjako olunnabe lw'abo abakyayisizza ba LCs abalala so tebakulimba kino kikubudde sikubulidde nga layman. I'm not here as a layman, I'm here as a legislator, not just an ordinary legislator but the vice chairperson of one of the park committees ezifuga parliament. Kati oli bwajja wano n'owulira minisita omukubidde wano minisita wa local government n'omukubira naga nti waliwo sente mugambe bugambise bwe tuddamu kutulimbalimba sente weeziri era bwe olowooza nti sente teziriiwo twagala ajje kufula parliament era tubadde tumulinze sebo kubanga waliwo ze tuyita urgent matters of national importance eri very urgent kiyinza okuba nga tekituleetera kweraliikirira nnyo woowe nga wewabulirako gwe ndowooza mwali mukyali baana bato mu 2000 abantu baali babagambye mbu mu 2000 ensi ekoma waliwo okuyinja okugenda okujja kubuutikira ensi abantu ne bali embuzi zaabwe ne bakola kibuli omu nga aliwo omutima gumutunduga ffe tetufaananakawo tugamba neerosi eno tusobola ozibeesawo even a month even 5 months naye nga bwe planninga sente weeziri tebakulimba tebaddeyo ne bakireeta mu kamwa kaabwe nti sente teziriiwo
olaba omukulembeze oganga the other time eragira General Salim Salaawo abayimbi obuwumbi nkaaga 60 billions abayimbi bano abazina ochenche kimanya ani ebyo bye muzinamu mu abavubuka ne babawa 60 billions. But this is a national matter, not a partisan matter, national matter. Emanyidwa nti tulina okukyusanga obukulembeze era teweekanga abasajja bano batandikiza teweekanga bakugambye nti nezironda president teziriiwo kino nkiddamu kuba ebigambo ebyange mbijja wala ate totera kubisangasanga teweekanga nga bakugambye nti omukulu tumwongezeeyo kuba kati baseetinga pulezidenti nti bw'oyongezayo ku erosi balowooza batya kati bwe munakitwala nnomo kuba bano balooya bo boogera omulimu gw'abalooya boogera naye banaakola ki? They have been talking like that. Era olumu tulina balooya bangi mu parliament y'eggwanga ne gavumenti erina abawabuzi bangi tulina ne siga ne gundi y'abalamuzi ministry ey'abalamuzi esobola okukiikirira wali ey'abatone general abasobola okuwa gavumenti amagezi. Why are they silent? So kenjagadde okugamba these people have started setting a precedent. Don't be surprised nti mu 2026 bagenda kugamba okusinziira ku bizibu ebiriwo nga neero si tetwazironda n'okulonda obukulembeze bwa president tugenda kubeerawo oba si ekyo nga bwe baseetinga nti palamenti yegenda okulonda kuba kati baseetinga palamenti yegenda. Njagala kuwa ekyokulabya ku kitono nnyo mu constitution amendments ze baleeta baagala kutondawo constituency 32 empya kikwewunyisiza ati kakati banansi ababaka bangi naye banansoloza babirengera bino ensi bagita buli gwotuukako afuluuta tera okusoma ku bayibuli ffe simayo bamukootera ogisoma lameka Yesu yayogera yali agenza okusaba naleka basajja awo nabagamba beyond watch agenda okudda bwe yagambye beyond watch nga babongoota bonna naseka nagamba bano bengenda okuleka bano okulekera ensi era bwe yagenda bintu nebidobonkana kakati ne buli munansi omujjukiza bujjukiza nti owaayi beyond watch there are a lot of things happening. Omusajja atandise okusettinga precedent okulonda kw'abakyala mwakuvaako okwalina okubeerawo nako kuli constitution ne musirika ne mukireetamu wano kubanga mwolumu naddala mwabakuliza programu z'ebyobufuzi mutera okulya be bayita diversion ne bateekateekamu awo ebibozibozi ne mulaba nti ababeera ku social media ne bateekako abantu abeeyambula ne bateekako ne bava kufokasinga ebintu ebigenda okubagasa. Nkugambye kizibu nnyo okusanga omubaka wa palamenti oba omuntu akola ku leediyo nga mwabakyaza bannabyabufuzi abuuza nti tugenda mu erosi eno n'ekyabakyala nga kyo mwakireka sebo teweewuunyanga n'okulonda okwa pulezidenti byonna bisoboka Uganda bisoboka. Ano? Tukira ku nsonga ndi ku leediyo. Hi, I'm CPA Charles Kusinja. I'm a project accountant working in Uganda's energy sector. Rapid promotions at the workplace started the moment I completed
ekyongera okukwatirira wati abakulembeze bano mu buyinza bagira bongerayo okutuusa nga tufunye ensimbi obumbi obuyingira kumpi 6 bwe twetaaga okutegeka okulonda okw'abakulembeze b'ebyalo LC1 ne LC2. Waliwo ebiwandiiko byalaze nti bwe kuba nga kugattiddwako n'obukulembeze obw'abakyala kulonda kwonna kale n'ensimbi teziriiwo okutegeka okulonda okukuno. Honorable Raphael Magezi, oli butereevu ku CBS FM program Kkiriza Bagaana. Lamusa kubatuuliriza. Lamusa abawuliriza ba CBS Chabasa Kkiriza Bagaana tubawuliza. Esebo. Wajjidde ku mpewo nga tuli ku nsonga y'okulonda obukulembeze bw'ebyalo LC. Tukozeko mawulire agawerako ng'ogamba nti gavumenti terina nsimbi, tewali nsimbi kutegeka kulonda kuno, era tujja kulindamu okumala ekiseera. Ddala kituufu gavumenti terina nsimbi? Ekisooka omulamwa guno gwe muliko omukulu nnyo, kimanyi nti ekiseera kya obukiiko bwa LC1 kiweddeko, ekisanja kyabwe kyaweddeko jjo. Tukimanyi naye era tumanyi nnyo nti obukiiko bwe bwetaagisa bukola omulimu omukulu nnyo mu ggwanga. Tuwetaaga okukimanyi nti woba ogula ettaka wetaaga endagaano erikuwitenesi oba obujulizi bwa LC1. Okimanyi nti woba osaba kufuna beyiro mu kooti bakusaba omukono gwa LC1 ne sitampu ye. Okimanyi nti woba ogenda mu bwamagye oba mu masomero oba looni wetaaga era omukono gwa LC1. Tukimanyi nti bakola omulimu omukulu mu byokwerinda mu ggwanga n'ebirala byonna bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. So tukimanyi nti esente teziriwo tezimala kubanga Electoral Commission yatuwadde ebbiiru ya obuwumbi 59 obuwumbi, that is a billion. Tuyisemu nabo esente zigenda kukola ki kubanga waliwo ompulira agamba nti bya mugongo kalulu ka mugongo sente bagala zaaki naye bakaba ka mugongo oteekwa kwetaaga regisitara ojja kufuna omuntu abamu ngaako alonda emirundi 2-3 tuteekwa kufuna regisita tumanye abalonzi abali ku kyalo, tuteekwa kukola nomination okumanya abaani abalaganda kwesimbawo, tuteekwa nekunaku lw'okulonda lwennyini kuteekako abalondesa n'ebirala byonna bingi. Ate bwe bamala kubalonda ku kakiiko aka LC1 eyo bennyini bagenda ku LC2 baddamu obupya enkalala kuzitimba naki ebyo byonna birina amatiyo. So ate nga esente ezo ngamba ez'okulonda obukiiko bwa LC1 ne 2 nga kwogatte n'obwabakyala women councils. So sente ezo teziriiwo nga tunazifuna nga tukyalowooza ekyokukola nga tukyayeteesa ffe nga gavumenti obuwabuzi bwe tuwadde nti obukiiko obwo busigala bukola emirimu gyabwo. Nkimanyi nti esente zijja kulabika mu maaso, tujja kufuna ensimbi tulabe nti obukiiko tubulonda mu kiseera kinaba kisobose. Naye nga minisita wa gavumenti ebitundu nteekwa okuwa obuwabuzi n'okulaba nti tetuleka ebyalo tetubirekerera nga tebirina bukulembeze tuyinza kuviiramu ekizibu ky'amaanyi. So basigala bakola emirimu gyabwe nga bwe twegenda maaso kuteesaganya n'aba Electoral Commission n'aba Finance n'Attorney General nga tukulembeddwa Prime Minister waffe kunoonya ekyokukola era tujja kuba nga tubategeeza. Okay, Minister, tulabyeko okulonda kw'abakyala kwasirika nako akaseera kajja nga tulina okulonda obukiiko bw'abakyala, ekyo ne kisirika ne kigenderayo n'ekyabasente b'ebyalo kituuse nakyo kitandise okukuba ekkoona. Ekisanja kibadde kya myaka 5 gamba nti kibaguddeko bugwi olwaleero okumanya nti mulina okuteekateeka okulonda kw'abasente b'ebyalo Uganda eryoke erimu okufuna ensimbi zino kiguddewo bugwi. Olwo kyogamba nti weekiri olwedde kituuse oba kiguddewo bugwi oba kiguddewo ekyawo oba kiguddewo ejjo naye weekiri kati bukiiko buweddeko tebunalonderwa. Abavunaanyizibwa kulondesa obukiiko obwo si local government, Electoral Commission. Electoral Commission evuddeyo n'essente zeetaagisa tebazifunye. Katukole ki?
olwekyo ekintu kyotunuulira n'ogamba this is the reality kikiriwo olwaleero. So okusinga kudda mu ani avunaanyizibwa ani alemeseza okufuna esente lwakiteziriwo lwazigenze luddawa, kati tuli mu kubuuza tukole ki olwaleero nga 11/7 nze okubabuza obwange ba LC1 ne tubasigala bakola emirimu gyabwe. Obukiiko bw'abakyala kimanyi nti bukulu nabwe tubwetaaga, naye njawulo nga bwe nkugambye ekintu ekikwatagana ne LC1 ate kyo kigenda wala kubanga kirimu bintu bingi. Bw'ojja kw'akakiiko ako n'ogamba kaveewo olwaleero tekaliwo, twesanga administration y'ebitundu, twesanga local council courts tukimanyi nti batuyamba mu nkaayana eziri ku byalo. Stamp LC1 erina maanyi ate nga bwe bateriiwo ojja kwesanga mu mitawaana mingi. N'olwekyo kikulu embalirira egatta byonna singa tubadde tugenda kukola byonna omulundi gumu, ate nga kisoboka okusinga kuteekawo okulonda okwabakyala kwokka okwa LC kwokka n'osanga nga ensimbi zeeyongedde mu maaso. Kati bwe tukikola olumu byonna omulundi gumu ojja kwesanga nga ensimbi ezo ziseeko wansi. Gavumenti ekimanyi, naye kyesinza okusaako essira bwe buvunaanyizibwa bwe bukulu bw'omulimu gwa chairman LC1 ne LC2. Tubasseemu ekitiibwa, tumanye nti stamp eyo enkya singa tubagamba nti mwena muzize mugende, embeera enaddako tuyinza obutagisobola. Okay. Wano waliwo agambye nti lwaki ssente za LC1 zibula nezitegeka by elections zibaawo nezimuwa abantu ssekinnoomu okutambuza emirimu egyabwe nga gavumenti zezifuna naye ez'okulonda zibuze. Eyo singa tusobodde kufuna minisita wa finance akabuza kweyabekazemu bulungi nakunyonyola esente zalina mu budget zigenzewa, alina gapuwa eza priorities ziyimiridde zitya, naye nga kyemanyi esente z'okulonda obukiiko zijja kulabika, tujja kubulonda naye olwaleero teziriiwo, tetunazifuna. N'olwekyo tulina okubaako kyetukoze kulaba nti eggwanga lisigala mu mbeera ennungi nga bwebadde. Okay. Ampuliriza tukyalina Minisita Raphael Magezi ensonga ziwulira naye nga tuli live ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel oba ku mukutu gwaffe gwa YouTube at CBS UG official YouTube channel. Osobola okutusangayo gwe ali ku mutimbagano, tuli live okufuna ebigenda maaso. Minisita, bannamateeka batapuse nga bagamba nti weewaawo enteekateeka efulumye nti wabeewo ekiwandiiko ekibagibwa okwongeza obukulembeze bw'abassentebe b'ebyalo bano, nti naye mu ssemateeka tewali ngeri yonna kiyinza kukolebwa okuggyako ng'ennongoosereza zikoleddwa mu tteeka erya 2010 erirungamya gavumenti ez'ebitundu. Mugenda kusinziira mu tteeka ki okunaanula obukulembeze bw'abassentebe b'ebyalo nga bwagambye nti ekiwandiiko essaawa nakifuluma okuva ewa ssaabawolereza? Era kyekyo kye tuteesaako. Kiwandiiko ki kinaaba kiyimirire ku mateeka ki, era kyendowooza era kyemanyi ssaabawolereza wa gavumenti asobola kutuweereza ekiwandiiko ekitali mu mateeka, kubanga n'obwabuzi bw'empa kinkakatako okulaba nti tulaba nti entebe ekanisa oba entegeka y'eggwanga esigala nga nungi nnungamu naye nga tugenderera mu mateeka. Ab'amateeka tubeeyanziza obuwabuzi bwabwe, naye nze ninze obuwabuzi bwa ssaabawolereza wa gavumenti okutubuulira kikiddako. So tuli mu nteesaganya nga gavumenti, waliwo omuwolereza wa gavumenti Attorney General, waliwo ow'ebyensimbi Minister of Finance, waliwo ow'ebyabakyala Gender, tulina Electoral Commission kulembeddwa Prime Minister. Tuyinza kubanga twogera kiwandiiko ekyo naye osanga Minister of Finance ayinza kubaako byekubye n'afuna akasente n'agamba singa wano tusalawo, singa tusala wano, singa tukola bwe kiti tuyinza kusalawo okulonda. So katulinde tugumintirize gavumenti ejja kuvaayo n'ekiwandiiko ekitulaga kyekiddako. Okay, Minister. Olwaleero enkya LC1 ne LC2 zisigala zikola omulimu gwazo. Minister, n'ekigambo kyonna ekisembayo eri bannayuganda nkusiibule? Nze kisembayo kusiimira ddala ab'obukiiko bassentebe baffe b'ebyalo bwe tugambako. Bulijjo tubadde tubagamba banange mu bakozi ba gavumenti beno basingayo okufuna akasente akatono nnyo, $1,000 buli mwezi, zaafuuka ntono ne zisasula omwaka mulamba
emitwalo 12 nezifuuka oyinza kugamba sente nyingi naye nga kasente katono. Bakola era bakolera ddala obuvunaanyizibwa bunene. Tubasiima, njagala kubasiima. Gasemba kusiima basentebe b'ebyalo, kusiima basentebe b'emiruka. Parish Modese eri mu mikono gya Jijo chairman w'omuluko. Tugende mu maaso n'obuvunaanyizibwa nga bwe tutegeka ekiddako mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale edda. Kale tuyanzege ampuliriza Minisita Raphael Magezi ensonga azikulamululidde wa gavumenti ezitunda. Gavumenti tewali nsimbi n'olwekyo tulindirire gavumenti wenegambira nti ensimbi zirabise okulonda kunagenda mu maaso naye batula bufofofo okutubuulira ekiddako. Katumulemu katono tukomawo. 89.2 FM. Emperor Motors Limited. Halatusake motoka. Echikacha Shock Leyland. Shock Leyland. Zero mileage. Enkozesa emirimu nga trailers, buses, tipa ez'omusenyu, box body, trucks enene n'entono n'emmotoka endala. Enkozesa emirimu mu size zonna. Shock Leyland neetesi nnyo. Zirina ebitanda ebinene, z'amaanyi, mpangazi. Ne waranti ya miaka 5 oba kilomita 5,000 beddu. Esigika mu nsi yonna. Service